abayimbi nabaga nti bisibi abayimbi namwe mwekubyendo ate abanga ina nga kandeetwe nali mu district namba walaba bateeka yakalu the moment bano nti balina tebakamiliyoni tebalina abantu bajja kulaba katemba waabwe nze nabagamba balaba comedians abo bacomedians akana akali kaneerega mbali bakaasa nze nti omwana muwanga omwana asobola okufumbirwa comedian nti omukakola mulimu ki nti mwekonzi a family that has produced prominent lawyers, prominent doctors, prominent accountants, prominent agriculturists, prominent psychologists. Omukakola mulimu mwekonzi basinga wekitola nti kubakotakatayo n'omukono mukubaladuka nti nze nzaala abazzukulu abeekonzi nze my family has standards babeerawo DP egenda kulonda kwani ku bano bonna oyo mawo bamukuba lwa nsonga let me tell you because kuntandikwa kugambye nti luuku mutemumanyi events kuzinyonyola there was no way a pastor who has been a chief celebrant at General Muhoozi's birthday party could be harassed by wicked. No, kiri luddawo naye ka businga tayagala Muhoozi mukwano gwe yagenda ne munimiro ye yagenda ne munimiro ye n'agirabula bakakangama ne kadduka nakalaga emmengo tetusaba kimu kalidde nga giwunye ekamala kalaga emmengo n'akatwalayo tujja mukuba tumukuulemu empale bajja kuba bombi ako amala okuba yakuba laba bukedde nekuba laba omumbejja muwala wa kabaka adigida muwala wa kabaka ali luddawo Kamaro bali kali kakabajoka atele katwale engala bino kabaka omwavu ayendera n'abagenge mu lubiri nga batutte sente kakati kubule kiyimbe nti yinyonyole if this government was interested and wanted this government was respecting gundi oyo gogamba Mao how could the president or his assistants keep Mao in the state house for a whole day bali bagenda yafuna lolo muva mu kibuga when muzee comes back we shall invite you shall call you nete musiba wana ngaba bakola kikuzanya mata tukusoma mawulizi ekikutegeeza the president or his aides the way they treated Mao kuba Mao yabakolerako nabuuza Mao nti bwagenda okwesimbawo ku bwa president busimposadeyo mafia bwe mara kukozesaako mafia bwe kozesaako tekuddamu emanyi oli bita yo mafia ekimanyi era nze in my case nobody can ring me muyino bamanyiddwa eggwanga lyonna mubatasobola kwabya nyimba batasobola genda kuzika batasobola engalabi zonna kati zizikusere influence nti was so important nti mundikira lingirewo no mundira n'amawulire ewange nali ngasoma jjo nti president Museveni baali bamulinze mu Imperial Hotel wali ajja beegatteko ne baga nti yasaba kwa secretary general come understand and be subjected the peace democratic party when the president has mentioning nga ku 1980 naddayo mu UPM ye why tewali kibiina ekyo jja kuwamba buwambi era mwana wange ebintu amawulire gamwago mafu omusajja bamukutte wakisonga beddagala mukulu nnyo wakiso bamutwe ne bagwasa bamutwe ne mpale ne bajimujjamu tebayinaawo bagula buguzi sente ne babagula tukubire tochi ogenda kugira tochi mu kalulu ka road mayor bonna tifu gyali kwago wali MTN Uganda yekennenyezebwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Engine gwe mutima gw'emmotoka yo era bw'otagiwa oyiro mulungi eba eteekwa okulemererwa. Oyiro wa Shell Helix yakolebwa okukuuma engine y'emmotoka yo obutayonooneka ayongera emmotoka amaanyi olwo n'esobola okutambula obulungi obudde bwonna.
wenyumirize mu mmotoka yo. Yingini y'emmotoka yo gizze bujja olwaleero ne oil wa Shell Helix. Teri oil mulala yenna akiri ono kulongoosa oba okwawula yingini y'emmotoka yo. Oil wa Shell Helix yagezesebwa era n'akozesebwa bamakanika abakugu mu nsi yonna. Mukama yatusaasire twafunye omukozi. Kyekyo ddala gwe naalira endwadde ez'olususu ez'enjawulo eddagala walifunye dda. Ono ye musawo soopu gyeza omusawo owannamaddala. Balese n'ebipya omuli body jelly, body clear and lightening cream, body oil ne glycerin. Balese n'ebyenvi. Kati ate nkutegeeza nti twamaze dda okukakasibwa ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebikolebwa ekya UNBS era kyatuwadde n'akabonero kaakyo akakakasa bye tukola. Asambye ku Keke Trust Plaza, Nemirembe Road, First floor, edduuka namba B17, supermarkets, ssaako n'amaduuka ga bulijjo okwetooloola Uganda yonna. Tufunire ku 070691498 oba 07006081408. Twongera n'okukoowoola abo bonna abaagala okufuuka ba agency baffe okututuukirira mu bwangu ddala. Madam, webala kungondeza bulamu bwange bannange okoze engoye tekyakyangu gye ndi naye kati enga zange ziba mpeweevu ate nga ng'onvu olunaku lwonna. Lwaki? Ki ekyakutuuseeko Maria? Bannaye madam, okuva lwe waleeta Waster Magic obulamu bwange bweyongera okubonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna. Waster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayuza n'atukuza. Waster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Waster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. Waster Magic sabuni obulungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bibico ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula Waster Magic mu dduuka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikonda engezo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Nate tukomyewo dakiika zizinebula 19 okuwera essaawa 5. Abantu tebamanyi what influences elections. When you study urban areas, abantu bambu baba bategeevu nnyo. Basasula omusolo, balaba obujoozi, basoma amawulire, batunuulira amaduuka agamu ag'abantu abamu agatasolerwako omusolo. Kagamba bakristi bwe baba balonda si bangu. This is why TNRM yalina omukisa gw'amaanyi nnyo. In many countries, capitals, the city dwellers elect opposition people. Naye musi we yajjira nga bakansala abasinga obungi ba NRM. Why? Kampala is not a city when you take a city. Kibula abali mu Kampala bano bagamba nti bwe baddukanya Abuja ne Dodoma si bwe baddukanya Kampala. Kampala mulimu n'abaziikamu. Kampala mulimu omwana omutembeeyi nga kitaawe mukiga naye nga tamanyi bwabwe omutoolo ye wa mukito okutembeeya kati okutembeeya kitegeeza movement kutembeeya sokolera ku mudaala ngadda mu nyumba y'ekiro ng'afuuka kifeesi ngajja ku stage ya mmotoka ng'alemerawo ngajja ku stage ya gundi ya bodaboda ng'alemerawo ngajja ki kakati tubamala. Omulonzi w'omu Kampala ayagala ki wa mirundi ebiri ayina ali mu sababu ewali ekyalo ayina ali mu ssente omusuubuzi bonna balonzi bano tewabaawo gavumenti erimu bajozinga eno nanudde tebajooganga baana bano noboto tejoganga baana bano nga tejoga akoledde Museveni tejoga akoledde obote bano bajozi bayitirivu balina kuteeka mu nsawo zaabwe buli kamu bakabba. Kakati epolobulemu bano gye bayina nti olwaniridde abantu oyo kamiliyoni mukube ekifaananyi kye mukiteeka ku DP headquarters ng'afukamiridde Museveni ayagala ssente asaba ssente idati erirayivo paso mumukubemu tubonga naawe afukamidde enji awaani asaba ssente wa Museveni idati eshumani being wakani be a leader mukimukubemu nga afukamidde bwati ayanjala amagalo. We are not looking for a position to represent good. Kati tusigaza basatu tusigaza Latifu Lukwago na Abedi Bwanika. Anti Abedi Bwanika gwomusajja gwe batwala Supreme Council yakutwala mu Lufula ku Salante kasodda ku bumyu kati gwegera ku kyalo ewamu obadde oyagala bwa president gwerembera ku bwa president bwo toka lwoli kye wali oyagala wagwa
bakufuwa werega kati yagenda kwebaka. Can he explain why he has been rejected? Can he explain? Maybe he was rejected countrywide. Naye within Kampala, I particular place where you a sizable number of votes. Uyukanyuka bweru. Kakati apakande chali babi. Latifu Latifu must explain lwaki eri avuddeyo.